sobo byerekereza bingi ne challenges era ebimwe byamuletera okufuna kansa kuba bangi bagamba jagasiye yamute kitufu yafa kansa atenga bamutega butezi kansa tabuomu so kyekitufu. Deputy RCC owe Kampala akubiriza abarastafarian okwewala okukozesa ebiragalalagala era n'avumirira enkwata poliisi gye bakwatamu. Bino abyogeredde ku mukolo ogwategekeddwa mu kibangizi kya Pan-Africanism wano mu Kampala nga bajjukira amazaalibwa ge yaliko Nantameggwa Bob Marley eyakola ennyo okubunyisa enjiri y'abarasta mu nsi yonna nga gwetabiddwako Omumbejja Ndege Hawa amyuka RCC we Kampala eyabadde omugenyi omukulu saako Mutebi owa Mutebi Metal Works. Njagala okutegeeza abantu bonna bekikwatako nti abalasta nze okusinziira bwe mbasinkanye n'enjogera gye boogeramu baana baffe tetubazaala okusookera ddala tetwagala omulasita akwatibwe wage nti ekibonerezo okumusalako nviiri bamuvunaane omusango gwakoze naye enviiri eziri ku mutwe bazimukoleki bazimulekere kubanga ekyo kitiibwa kyakikumidde ebbanga ddene. Kyembakubiriza bongapo nganze omubaka president mu Kampala Central beewale ebikolwa ebiyingiramu ng'okunywa enjaga n'amayirungi babyejjemu babere nga bali organized. Buli banaaba nga babyejjamu abantu bajja kujjamu kano ke babalowoleza ak'emabega kati ekifaananyi ekyo kiveeyo bulungi tufune enkulaakulana ennungi. Wano barastafarian bakedde kwewa mu kibangirizi kino okujaguza wamu era bannyonnyodde Deputy RCC bye batuuseeko saako ne basoomooza wakati mu kutambuza emirimu gyabwe. Barasta teekeddwa kuba kimu okusobola okuwangula naye obumu bwaffe bugenda kuvaawa tuteekewo projects ez'enjawulo ezigenda otuleetera okubeera ki obumu. Ama twakusaba ogenda okitusabire kino ekifo si kyaffe kya Pan-Africa ffe tuli just baana naye twagala bakitusabire tubeere waneeno mu buwandiike nga tewali wagenda teganya wadde second name era tusaba bateekere ne office side awo oba wali ng'abalasita. Ffe tetulabika bye tuli ate twagala kulaga bye tulina wabula twagala nnyo naffe babe nga basobola okutegeera nti ono asobola okuyimirirawo n'abaako ettaffaali lyazimba ku ggwanga baleme tusosola busosozi baleme tusindika mabbali. Omumbejja Ndege Hawa Deputy RCC we Kampala abagumiza nti gavumenti eri wamu nabo era n'abasuubiza tibaakuyambibwako kibasobozese okutumbula embeera yaabwe. Ndi musanyufu ku lwange nti communities bese zisandika okuvaayo gavumenti nezikwatako nezikulaakulanya nezimanya kigenda bayamba ate naffe nga gavumenti kigenda tutuyamba era ku lwa gavumenti nze neeyama nti tugenda kuba wamu nabo tugenda bakulaakulanya nabo baveemu abantu kye balowoleza mu society nti bamenye b'amateeka nga te si bamenyi b'amateeka. MRU TV Kasozi Abodo.